full figure jeno muozi takuwanga ku sente oddeyo osome n'ogwa ebigezo jeno muozi takuwanga ku sente n'ogwa ebigezo full figure bakiwako sente kyekikazi mbukiddeyo kisome yagwa ebigezo tamanyina kuwandika what is a boy kigenze ewa jeno njagala kuddayo osome bikigwe era ebigezo wabigwa MK project nga tokyagirimu babadde bakola ekibiina wabaddeyo bakuwadde wadde entebe nabo wavuma Andrew Mwenda oyinza okuvuma Andrew Mwenda noloza muwoza ajja kwagala ate oliko jaawe full figure tutegeera oli mazinyo oli mazigambizi wayokya dda wayokya singa toli ku soloti singa tofuna mitwalo 3 ku soloti kovumira abantu kyaddayo mbo kyagala kusoma bakuwa sente baku full figure jeno muwozi yakuzaayo osome n'ogwa ebigezo nga n'ekigambo boy tokimanyi walina kuddayo mu nasale wani mge njaga kuddayo mu nasale tandikireyo bano bonna babajjo basomi bajjo tali mu kusoma butasoma full figure bwe bukusumbuwa tewali akuloga wano twali mu Arua no postinga nga tuline MK project mu Arua wagenda ku page yo katino kankubulidde waki MK yakugoba full figure wagenda ku page yo noga nti motoka ze batambula nazo maalo bejarabye bwe nkubulira nno bye bakwogerako gwe masiikini tuvula n'obwa advisor baabo kujjako kumanyira banene